Gitubaniza nnyo ku YouTube channel ya Life Experience Uganda. Nange mwana mwala Asha navana matoba ne mwasibye mutya muli mutya kanspent muli bulungi. Atengera gwe munange omulungi asubscribinga munange gwasinga. Agisharinga munange gwasinga. Ajongera ne tukane kumulala munange gwasinga. Nebaza abantu abali mu bitundu ebyenjawulo, abali mu Uganda, abatali mu Uganda, nenga mulaba Life Experience Uganda. Nga buleta notification mugamba nedda tuyino kubanga tukola ki tugira batengo nakola lero nkoze bwo mungabwe mundaba naye ngera tujafunaawo abatwegatako mu maaso ku kasimu kwe tugenda okubafunira atengo nakola lero nino mulamwa ogubadde gu trending like over 2 weeks back oba 2 weeks back oba 1 week and a half ebadde trending story eyo story eno buli muntu atyo okujogerako naffe ba YouTuber oba abantu abaliko mu media government kasita yakyogerako kakapa Mr. Yoweri Kaguta Museveni we yavayo nakyogerako nikugamba ate ffe baani abatasobola kukyogerako ate nga olunaku olwaliro mulama gwe tulina gwabisiyaga. I'm sorry to say this. Gwabisiyaga omukyala nga ayagala mukyala munne, omusajja nga ayagala musajja munne. By the way nzijukira nali muto oba nkuze nkiwulira mbu ebintu bino byatandikira mu church. Abantu ba church mbu beba bikuza. Ekitali kituufu kyesinaako bukakafu kyesimanyi. Government eno gwatulaba olunaku olwaleero evuddeyo leetinga ekintu kikuze nnyo obezze mangu kuba ndaba ekintu kino kibadde kikuzeemu. Bana kinogera eddagala era nga amawire ge nakafunawo mbu olunaku olwajjo parliament yatudde nekyogerako negamba senno tukisiyaga ba pastor bamu pastor Sempa yavaayo ko emabegako era wayisewo ko emyaka pastor Sempa pastor nyoyo musajja mukulu yani misamusazi yani Tamale pastor Male ne yavaayo ko nakyogerangako ne bamuwakanya gw'omulungi atulaba olunaku olwaleero owagira ekisiyagwa oba nedda comment yo ngirinze ate nga olunaku olwaleero tugenda kusooka tuwulirizeko ku butambi obumu government we yavaayo neeyogera pastor waffe bwe tubadde twenyumirizaamu kye tubadde tuwakanira nti nedda tekiva mu church omusajja yakyatudde kambatereko ka video kano oba ka audio kano mukawulirize nammwe mugenda kuba mukola ki musalawo nti ekituufu kyeki nenga gwe munanga atulaba nze on my side saagala giraga nnyo nti oba nkyagala oba sekyagala wabula omuntu yandisaanye okuba nti omusajja n'agenda ku mukazi omusajja n'agenda ku mukazi omukazi n'agenda ku musajja bannange kiwulikika nabubi kipronouncing nabubi naddala mu ababipromoting banaye tetukuba buli muntu alina kyayagala kuba by the way abe London bekalakasiza waliwo omukyala muna wa Derek yagenda e London ye y'omu kuba kikulembedde mu nsi z'ebweru e London n'avaayo n'agamba nedda Uganda etuleke president atuleke ffe tukole kye tukola ki kye twagala baneemuwulirize nga bagala abaleke beerire ebintu byabwe abaveeko mbu buli muntu abaako ne kyayagala. Mr. Musazi kankulayingiramu ka audio k'omukulu ono yakyatudde n'atulaga gye gweno munange wulirize eddoboozi lino atooka kaseba pasita baffe be tulina e Kampala leero lwogenda okubanga okoze eki okinnyonyose munsonyiwemu kyenva nkusaba gwagamba nti toyagala bisiyaga wano ate ng'oli mukodo mutu wa sente obeera munnanfuusi obeera mulimba oba toyagala kanisa zisabirize sente za bisiyaga then teeka sente zo mu nnyumba ya Mukama sente zo zikole emirimu gya Katonda ne tojja kwogeza bwogeza mimwa kyagala mbyegattako tembeera nga baagundi okay kale situgenze era naffe situgenze ne kati gwe okozeewo ki Nava wanjisebo eddoboozi mpulidde ya musumba omukulu Kiganda pasita waffe ye yagambye ti gwatugaana okulya ebisiyaga nga ne sente totuwa oli mukono yabadde agamba alinga ategeeza nti bwe mutaatuwa essente tetugenda kubivaako atugenda kgenda mu b'ebisiyaga awe munaatuwa babiveeko
obatabawe babikole alinga agamba nti waliwo obungi bw'obwavu obusobola omuluma ne bumutwala mu bisiyaga bwe kiri nze ensonga eno gye nagifunyeemu oba vidiyo eno ke nagifunyeemu amakulu gaayo yagezezzaako okulaga ensi nti abasiyazi be basinga oteeka mu kyaki muno sente kyenafunyeemu amakulu gamu nti omukodo obagaana okulya ebisiyaga ng'ate oba masente kitegeeza omusiyazi akwata butitimbi na butitimbi bwaki bwa sente okuba nti abeezaawo abantu abo era ye vidiyo yemu tulina ne vidiyo ey'okubiri yagifulumiza olunaku lwabadde lwaggulo ng'era ayogera about that bitusemberere wano kanjiddemu kati wulira kino kyensembyanyi bameka nga toyagalira ddala bisiyaga bitusemberere wano nga tobitwagaliza bameka bitatwagaliza kati ekimu kubiraga nti tobitwagaliza tuwe ku sente tuyimirizeewo TV eyo ne rediyo eyo aya basi kubanga mu nsi yonna wait a minute mu nsi yonna nize ministry yonna church yonna entity yonna enterprise yonna eyogeranga ewala n'ebisiyaga abasiyaga bakozesa netiwaaka zaabwe zonna okugifrustratinga financially nti ne gwobadde okolagana naye kati ffe tuli wano mu bizinesi ya birango bibitwalibadde tukola ku radio ne ku TV ojja kulaba nga ebirango emito birabayo ku TV kubanga bateeka obituwa bakwano baabali era bakwano baabali ababirya bakolera mu netiwaaka ti oyo musajja nga bwe yamala n'abyogerako ekiranga ekyo kyetwalengerayo ate nga bannannyini kyo bapatanazi bammwe mugambe bapatanazi bammwe bayimirize mangu enkolagana eyo bwe mutakikola tugenda kusiba ssente zonna ze tubadde tubawa bwe badde babikola naye tukomaawo banendooza mubiwulidde kyewuunyisa ate nga kyekituufu tugeze tukitwale nti maka taata yabeera ewaka ng'akulira family taata yabeera head of family gwe taata abaana bo gwe tulina olabirako abantu naddala abatukulira mu bifo ebimu taata bw'otulaga ekintu nga omuntu wakiraba agambe si kyamagezi taata aba atulaze ekintu ekibi kitegeeza nti pasita Kiganda tiyalaze abagoberezi be nti okulya ekisiyaga si kibi era yakikirizaamu 100% because abasiyazi be bababeezezzaawo be basasula TV be bayimirizaawo amakanisa ate nga kivudde dda nga kyogerebwa nti abasiyazi be bakola ki bava mu kyaki so ensonga eyo nayo nga twagigenzeemu si nnungi n'akamu n'akatono waliwo bapasita ababiwakanya waliwo bapasita babikiririzaamu ate pasita Kiganda abagambye nti bw'owulira nga toyagala bisiyaga mu kyaki kwata ssente ozibawe ozimuwe asobole okuddukanya omulimu gwa Mukama kyategeeza nti abasiyazi be babeezezaawo bizinesi from day one we yatandika ekitegeeza ayagala tugamba nti omulimu gwa Mukama guddukanyizibwa bali babisiyaga olwo abantu aluulinzaawo tunaatukakasa nti Mukama abali b'ebisiyaga abawagire kubanga bw'abanga yabakkiriza oba bw'abanga ali rede nti ffe abagobereza abalala bwe tutaleeta ssente kuddukanya mulimu gwa Mukama abasiyazi ne baleeta ssente agenda zitwala addukanya ate omulimu gwa Mukama ekintu ekyo abo nga basolooza ssente nnyingi mu kyaki zirabika tezibamala naye kati pasita Kiganda ani yamutuma mu mulimu guno Mukama lwaki talinda Mukama naaba nga yamuwa ate okutunuulira ssente nnyingi eziri mu bali b'ebisiyaga kubanga abali b'ebisiyaga tukkiriza bukkiriza nti bafugibwa sitaani
kati ayagala afune ne sente zive wa sitaani aziteeke mulimu gwa Katonda. Nga tuzeeko mabega Mr. Musaazi bapasita bano bayimirira ku kituuti ne batulaga nti ebintu ebimu tugeze nga tetuli ku bya bisiyaga okwenda kibi okubba kibi ebintu ebimu bibi ne kate pasita oyimirira otya n'oyogera ensonga ng'eyo. Naye ye kyayagala mumuwe kasente alimo okugenda mu bisiyaga. Naye obubaka ndowooza yabutuusiza bulungi meseji yagituusiza bulungi nti tugaane ng'otuwaaki sente ate nga ne TikTok eno by the way TikTok ebaddewo ku myaka ng'emeka fe abannayuganda twakagitegera mu myaka ng'esatu kwena kuba ndowooza ffe we twagitegeera ennyo nze nagitegera mu lockdown yasookera ddala. So TikTok eno waliwo yagamba nti ekigenda okunzija ku TikTok promotinze ebisiyaga buli gwoteekako bwotola abasiyazi balina eddembe bakola ne zilive nga beekisinga bakola biki nga bakola bwe bati so ne bagamba TikTok yeekoze eki ate nga naffe bennyini tukola ki tukirabako olunaku olwaleero waliwo ye president simanyi oba omulonde yeeyita nti ye president w'aba TikToka bonna Frank Abahu tugenda mukubira ku ssimu kuba nalabako story emo yagenda ekireka oba iziti kireka na reportinga yali mukyala Sefuko Joey waliwo muwala bamuyita simanyi Chowi buli awo buwala butono bwe buto bwa TikTok mu bumanyi obwo yagenda n'abuwabira n'essaawa zino we twogera mu ggwanga tebaliimu yagenda n'abawabira ku nsonga eyo lwaki bakikola ate nga bakikola live mu bantu babalaga ki abaana bato ye story yeemu Kamiliyoni bekisinga ne muganda we babalaga kifaananyi kyeri omwana omuto abaagala oba abalaba gw'omulabi waffe beera bakulaga nti baagalana nnyo bakulaga nti baagala nnyo. Frank Abahu wasibye otya ssebo? Bulungi wasibye. Tukwaniriza nnyo ku Life Experience Uganda tubadde wano nga tulina story gye twalaba emabegako awo eya nti gwe president wa aba TikToka bonna nti wagenda ku poliisi no reporting nga abamu ku babikola oba babiraga abantu nti babikola ensonga eyo tusaba otukinyonyolemuuko. Ya ensonga eyo waliwo abawala abali ku media oba abantu abali ku media abatonotono abapromotinga ebisiyaga ku media kati mu bantu abo navaayokko nengenda nendipotinga abawala basatu okuli Joey ne Chui ne Sandra bwenamala obalipotinga nabalipotinga ng'enkeera gavumenti gundi parliament egenda kwogera ku bintu by'ebisiyaga kati nemba reportinga bweyogerere ku poliisi ne bandeetera balooya ba gavumenti nenjogera nabo buli kimu abaana abo nga bagenda abatrackinga wayitawo enaku abaana ne babitegeera ne bafuluma ne bagenda e Nairobi bali Nairobi kati munaku ezo parliament we yali egenda kwogera ku tteeka ly'ebisiyaga n'ebichanolinga neyogera ku mabaati ge babba nempulira nga ntiddemukko okubiddamu okubiteekamu amaanyi okubiteekamu amaanyi kati bano abaana munaku ezo nga babeera bankubira amasimu nga banteeka mu conference ne bannaabwe abasiyazi abali mu nsi z'abazungu nga bagamba tusonyiwe kati bannemerako nga ndaba ne parliament teyakyogeddeko ko nentya ne bagamba mbasonyiye muli baddemba okudda e Kampala naye mu kubasonyiwa omusango saagujjaayo ku poliisi ku poliisi kati bwe nabagamba nti mbasonyiye ne bangamba ffe tugenda tigambe twali tukola content tusonyiwe ebiki ne bagamba mbasonyiye nga nange mpulira nfunye okutya ndaba parliament bwe yagenza okyogerako ne boogera ate ku bbago ly'amabaati nti ate abaana abo bennyini nga bangamba Franka kino ekintu kyewagenzeemu ojja kufiira bwerere kuba tulina n'abantu abanene abali mu gavumenti betukola nabo ebisiyaga so kati gwe nga gwe weesize eki kati nange nawulira nga abaana abangamba ebigambo ebyo naye nabanga ate parliament ekyongeddeeko nenfuna okutya kati ennaku nembagamba mbasonyiye buli kimu bwe nabagamba nti mbasonyiye nga bannange be nali nabo mu struggle nga tuli kulwanyisa ebisiyaga ku TikTok ne bankyukira ne bagamba Franka tulina right esonyiwa abasiyazi abo bwe tubadde tutunuulidde nga pulezidenti waffe wa TikTok lwaki obasonyiwa oba naawe oli musiyazi kale ne bankyukiza emuntu ne batandika okukubanga ne mbagamba mmwe temuntegeerera nga nze manyi bwe ntambula mu maaso yes nga bwe ntambula mu maaso ng'ate parliament yakyebalamye yinza ofuna obuzibu
nembiteekaawo ku pending ne poliisi abebwege ne bankubira ne bagamba mulinde mukondidize kati ennaku z'omwezi nga 13 parliament netuula omubaka w'ebugiri gwe bayita Asmani Basalirwa n'akyogerako n'agamba tekikkirizibwa kyakivve nnyo Uganda okulya ebisiyaga mu Uganda nenkubira banange nti mwategete ne mbasharingira video era twabifuna ku TikTok ne balaga Basalirwa yayogedde buli kimu naffe kati nekikyuka emundu netubatunuzamu bulungi abasiyazi okiraba so lwe lutalo lwe tuliko era tuli mu kitwago y'okulwanyisa abasiyazi ng'amaanyi tugajja ku parliamenti ya Uganda kyeyogera ng'ate kikulemberwa Asmani Basalirwa MP w'ebugiri so we tulina okufa n'abasiyazi batusinga amaanyi batudde naye nga tebatusinziza amaanyi tugenda kukola ekisoboka okulaba nga buli musiyazi ali mu Uganda akwatibwa omwana yenna nga tiktoka oba ensinganto kibayita ensinganto mu Lutoolo oba Olunyankole olina okubeera mbega twagala buli mwana abeere mbega wa munne saawa zino tulina lisiti y'abantu 15 abaana abo abali ku ground e Uganda expecting okulya ebisiyaga buli kimu bananyi byabo webiri amanya ga wegali buli kimu so tugenda kussa mukono nga twongera n'okusima MP w'ebugiri Asmani Basalirwa okulwa okwogera ku bintu ebyo mu parliament kuba MP abasinga babyebala tebagala byogerako so naffe ngaffe abatagala ebisiyaga mu Uganda tugenda kwesigama ku mwami Basalirwa kupushinga ekintu ekyo nga tulwanyisa obuli bw'ebisiyaga mu Uganda yaffe nanze Franka ayina emitwe gy'abaana abato bampulirizamu ngenda kunga baana bannange nga tupushinga ekintu kino nga tukuba abantu bano abantu badduka bali Nairobi era n'ekiro bonna byogeddeko ne bankyusiza emundu bonna abasiyazi bagamba naawe Franka olubasiyazi biki ne bagamba which is okay bo bw'ovaayo n'obakuba naawe bakikusibako nga bakwesibako nabagambye tugenda bakwata mukama bwatuyamba ne tubakwata muleete proof jukira mu babeera mu ttiimu balina obubondo bwabwe babeera ne WhatsApp babeera n'ebifaananyi buli kimu muleete proof eraga nti Frank ali mu bintu ebyo naye bwe babula ogwo nagwo musango gw'amaanyi yes so ffe tetugenda kussa mukono paka nga tukutte bannaffe ba tiktoka abaana abato abali genda ku media balina olaba bw'opostinga erinnya Frank ku tiktok kati bw'oba lugwayo balina flaga ze bateekako eziraga nti walainebo oba lwainebo oba byebiki ebyo then ne batakumu okwo bakola zilive okuva ku makya paka lwaggulo mbalaba yes nga bapromotinga ebisiyaga nga bakulaga nti omusajja kirungi okwasa mukazi munne musajja kirungi okuwasa musajja munne yes so ekyo ekintu tugenda kikuba ku TikTok ninako omukyala bamuyita Donasia wabeerawo omukyala bamuyita Love Mase wabeerawo omuvuka bamuyita Lama n'omulala bamuyita Boss Despacito abo be bantu abasitudde emitwe ne bagijjayo mu kukuba ekisiyaga n'omulala bamuyita Sefco naye ate bwabyogerako nga bagamba musefco musiyazi Sefco yabagamba bwe mba ndi musiyazi lwaki alina omukyala bwe mba nga ndi musiyazi ekirungi ex wange yagenda mu basiyazi ageeyo ne bwino yenna aprovinge ambulage ndi musiyazi naye muleme okuba erinnya lyange nga mweyambisa ex wange oyo bwe mba nga ndi musiyazi abeeko ekintu kyajjayo aprovinge ensi aprovinge naye nga Sefco naye tuli naye mu struggle n'omuvubuka ali bweru bamuyita Jobless Billionaire n'omuwala omulala ali bweru bamuyita Black Bumper ali mu Ssaabazungu struggle nyingi naffe ttiimu nnene eri kulwanyisa abantu abo era nsuubira tetujja toyanze nnyo Franka naye nga naffe tujja kubeegattako bane bagamba agali awamu ge galuma ennyama senno tukisiyaga kubanga TikTok buli muntu agamba TikTok esinzo promoting isiyaga okuva edda yes edda kyaliwo n'ate TikTok ekisitudde
buli musiyazi ali free ku TikTok. Yes. And advantage ya TikTok akwata essimu n'agiteekawo n'agituuza n'abeera ng'ali ku NCT. Abantu bonna ne bamulaba. N'agisaawo kyayisaawo. Ensonga lwaki TikTok ate kipromotinze nnyo. So tulina n'olwaleero nagenda kukola era bankubidde bweyogere baneetaaga. Bwenfube bweyogere era nja kuba nkufuwadingira ekifuddeyo nga tugenda abakuba tugenda abalwanyisa mpaka last tebajja tusinga maanyi. Okay, tweyanza nnyo Franco. Nabadde Franco Wabafu, president wa tiktokers bonna yabakulira. Agambye agenda kulwanyisa embeera eno paka ebanagigusanga banna abamweyuzeko badoni Asia ani ono Love Mase ani omulala gwagambye obangi. By the way, nsaba bonna banaye abatawagira bane muveeyo muleme kwekweka kubanga ensonga eno nali wakujogerako last week. Waliwo yaŋŋamba nava ensonga gy'oyingira ogimanyi ne mubuuza lwaki naŋŋamba ensonga eno nene bajja balwanyisa. Yes bannange tuli ba Africa tuli bana Uganda kati abasajja yemunadda ku basajja bannamwe bane bagenda otukwana mazima ddala. Abakazi wemunadda ku bakazi bannamwe ani agenda okwanaani? Mr. Musazi namwe abakazi babakwane naffe abasajja batukwane naye ensonga eno bwe njitunuulira ye statement y'omugenzi Amani basudde nti ekiwuka kyagwa mu ntamu tekikyasobola kuvaamu. No, ekiwuka bwe kigwa mu ntamu bw'okikuba oyasa entamu kati balina kukola batya bw'okireka era temulya kwega olina kikuba wabula ate bw'oyagala okikuba olina sooka kijjamu mu ntamu oyinza ojjasa ate era nemutalya wabula era bw'okirekamu era temujja kulya kuba mulimu ekiwuka. Kati embeera eno eri challenging. Lwaki? Nti naddala ensi zaffe ez'Abafirika ekituufu tetwagala bisiyaga naye kyentunuulidde batwavuwazza nnyo. Abafirika batwavuwazza nnyo. Ntera okugamba nti omuntu yenna omwavu aba musiru kubanga omwavu bamukozesa buli kyebaagala. Bamukozesa ensobi buli kyebaagala abiraba nti eno nkola nsobi naye olw'obwavu n'akola omugagga kyayagala. Kyovudde owulira nga omukulu Kiganda alina munno ne ku ssente eziwera alinako waatuuse ng'agamba bwe mutaatuwa essente ffe tugenda kugenda eri okitegeera. Kaakati ate Musaazi, kaakati ate Naava, kaakati ate Johnny Boss kaali ekapiripiiti nga nenva abula kulya zitali munnyo banaamuleetera emiliyoni 10 oba kala 2 tomusange ng'alidde bisiyaga. So kyekiwuka ekigudde mu ntamu nti oluusi abantu abo baavuwadde nnyo. On top of that bali abaleese bisiyaga baabibala kuva mabega baamanya nti bano tubayingiza tutya mu kino tebasobola kuyingirayo nga bagagga kakati tubaavuwazza tutya ne bagenda ne bayita mu gavumenti zaffe niwa buli wamu gavumenti ne ziba nga ziwuliriza bali kati bagenza okumaliriza nga baga nti kino ffe kye tulinawo mu kitwala. Gavumenti ega nti teri kulya bisiyaga naye nga bali baamala dde okuyisaayo dde olumbe olw'obwavu olutusindiikiriza okulya ebisiyaga kuba waliwo n'abantu bangi nga babbi nga naturally teyali mubbi naye ng'alaba agenda kufa enjala n'agamba ye lwaki sinyakula akasawo ka Naava kyemuva mumukwata ne mumukuba nga mubbi. Kakati ekisiyaga kino kyekiwuka ekyagwa mu ntamu ekitasobola vaamu kisobola ovaamu naye kyetaaga effort nnene. Gavumenti zaffe ng'evuddeyo n'amaanyi ze zirina okuddayo ne zigamba abasajja baatuyita wano kubanga tebaayingirira mu nnyumba ya Naava baayingirira mu gavumenti kuba ye nnyumba ennene mwe tuli mwe twebisse yego gye baayingiramu. Kyova olaba oli omukulu agambye pulezidenti nti baamugamba nti ekintu ky'olwanyisa kinene
kubanga tulinamu n'abanene mu gavumenti ekitegeere ba MP bangi mwebali abannaddiini mwebali kanga nti abeeyita abannaddiini mwebali ngera bw'owulidde oli nti bw'otatuwa ssente ffe tugenze n'abalala era mu parliament baagambye nti this time okulonda speaker Amongo yagambye nti tujja kulonda publicly oba kuwanika mikono oba ki si bya secret ballot musobole okulaba ababaka bammwe ababaka bino bingi babitya waliwo atawagira waliwo awagira n'awagira wabula n'atawagira atya okuvaayo ga nti nze siwagira bwe bananyima visa egenda mu America bwe banalaba nga siwagira ne batampa visa genda London oba wa kati abantu baffe baavu mu nsawo waliwo abaavu mu nsawo waliwo abaavu mu bwongo nga sente bazirina mu nsawo naye nga mu bwongo baki baavu kuba kati bemupi lwaki otya okugaana okugenda mu America singa bagaana okubeera Uganda otya naye mu America gye bawogya otya okugenda si wammwe leka obeere wano ewammwe okole ekituufu era nga lyebbanga lyerimu Pastor Bugingo yavuddeyo n'abuuza nti President ayogedde abantu bonna mwogedde nti ekisiyaga kibi President Bobi Wine gwe bayita President Kyagulanyi yaaliwa yavuddeyo n'amuliplayinga yakiyimbako ne bamubaninga ogende is it UK ne bamubaninga ogende UK emyaka 10 egiyiseeko oba okudda azini okudda mugendayo emyaka 10 tegina kugwako yakatambuzaako 9 okay ebule mwaka gumu so mu nsonga eno nsonga nnene era mbadde nsaba Mukama Katonda ow'ekisa gwensinza kuba ndi mukazi mu Siramu nsaba nfuneko wano omuntu either musajja either mukazi nga musiyazi anyinyonyole ensonga eno waba mukazi kiki kyafunamu ng'agadde mukazi munne bw'aba musajja kiki kyafunamu ng'agenze awatagendeka awafuluma obukyafu kubanga tugenda byogera all and all nze mbadde nsaba bannange size kuba abasiyazi Mr. Musazi mbu balwanyisa buli kimu bakera kumachanga YouTube channel bagijjeko bakera kumachanga TikTok we bagiripotinze tusaba government yaffe President Yoweri Kaguta Museveni nga abaana be London we bekunganyiza mona wa Derike bekunganyiza ne bagenda ku street ne bayimba bagala oba justice bogereko ne president we banayogera ne bamunnyonnyole nze nange kyembadde nsaba Mr. President oba ababaka bonna kuba nsubira TikTok yaffe obuntu butambula nnyo ku TikTok tusaba government yaffe eye Uganda agikulira taata waffe ayita abasiyazi bonna mu ggwanga abateekereko sekiyite kuba nabo batya beekweka ababuuze nga ye omuntu kubanga mugenda bagamba nti mugenda basiba yes mugenda basiba babo baddusa abamu bali Nairobi natusaba mubayite mubabuuze bogereko nammwe ekisezi ndowooza mujja kirwanyisa kiveewo babulira ensonga lwaki babirya lwaki babikola yes twogedde ku bwavu obwavu butukozesezza nnyo ensobi omugagga akeera ku makya kuba waliwo omugagga gwe bayogerako Mr. Musajja kyamujjukira nali nkyali muto eyaddukirako ne mu America naye namulako wano Uganda kati yakomawo asiyaga abaana abato obuvubuka obuto mutegedde yali mwami omukulu mubiru obaani mubiru yes mubiru simanyani namulabako awe makindi naye gaya kulaga alina ssente era motoka ze zinyirira ayambala bulungi gaya alina ssente naye abeera nabuvubuka muto mu motoka yes kasita ewuwo toteekayo nyama nga neighbor yali ennyama embwayo egenda va wano egende wa neighbor ng'ate wagireeta ekukuume wano naye olya butula neighbor yali ennyama ate embwa eyagala nnyama ekyo siga nti buwagizi naye gavumenti eno tetuwagira senga tetunatandika kulwanyisiyagana kubyogerako gavumenti erina omukono ogw'ekyuma ate Mr. Musazi jjukiramu ku Frank Abawu kyagambye nti bamugamba ekintu kino kyoyingidde ki ye ng'omuntu tasobola kuvaayo alwanyise musiyazi nga gavumenti yaffe ye Uganda tesituse kugamba nti ekisiyaga buli musiyazi tugenda musiba waliwo ensi gye nawulidde baagassa omwami n'omwami
ebweru Musamusazi babikolanga ya Africa bwe bambagasse president n'alagira ne babasibira mu nyumba tuwe munaavaayo bebe nawuliddeko singa munaavaayo nga mulina omwana omusango nga gubagiddwako temutaabe nga mulina omwana sibata omukulu Mugabe alina statement ze yakola n'agamba bannange Mugabe yowe Malawi yafa mugenzi Mugabe yafa is it Kenya what Zimbabwe yes. N'agamba mufubye okulaba nti mutuleetera ebintu byammwe bingi aba Africa ne tubibuuka mwatuleetera family planning ne tuzikkiriza mwayigiriza abakazi baffe okwambala enviri z'abafu simanyi ne tukkiriza mwayigiriza abakazi baffe bingi byeyannyonnyola n'agamba mugenzi okulaba nga tekibamalidde nga family planning tuzibuuseeko tugireera ne tuzaala ne mumakinga sure nti ate kati this time mutuleetera ebisiyaga abasajja okuwasa abasajja bannaabwe n'abakazi okwagala abakazi bannaabwe mututeekeseeko omusango eri Katonda ekitegeere abazungu si bonna naye abasiyazi oba community eyo promoting ebiyisayisa ebitali byabantu n'abazungu bonna si bwe bato sigamba abazungu bonna be babelievinga bwe bato naye community eyo engeri gyeyagala otulabisa ewa Katonda etusiiga ekifaananyi nga bw'otugamba nti onsibako amatu g'embuzi okundiisa engo kati bamanyi nti Africa ye continent ekyali ebadde eri pure ku Katonda ebadde ekyatya Katonda kati bamakinga sure nga bano abantu tuba blackmailinga tutya eri Katonda ebyo byonna bingi biri awo bw'otunuulira Brazil babadde bayisa Carnival nga bavoola Katonda Brazil kyali Saudi Arabia byabadde Brazil nga Carnival yakuvoola Katonda bataddewo abantu nga bangi nnyo bayabadde auditorium bakiki nga bangi nnyo nga bwolaba nti bakolanga Carnival wano e Kampala abantu ne bakuŋŋaana wabula eri Carnival yabadde yakolaga nti sitaani w'amaanyi nnyo gwe basinza ku Katonda eyo Carnival babadde bali mu Namulyasozi nga Carnival entuufu tennatuuka naye baalaze nti sitaani yakubye Yesu nga Yesu talina kyakola sitaani yakuba n'awalula Yesu nga waliwo gu sitaani ogunene nnyo gutudde mu ntebe nja kubikuwa ebifaananyi obiteekeyo naye waayise ennaku 3 amataba ne galumba Brazil n'awatali kinnya kalina obwedda zigira bugizi ne ziggwayo wansi mu kinnya emmotoka zagenze ensozi ne zibumbulukuka buli kimu tujjukireko Mr. Musazi COVID we yatandikira Papa yatongoza ebisiyaga Italy waayita ebbanga ttono COVID yatuluma abantu baafa abantu bakunkumuka banange Katonda gyali tuwakanya Katonda naye Katonda gyali waliwo example ze tulaba nti bakuliriza ebisiyaga n'abalagako nti nze wendi saawa zino Brazil Mr. Musazi kyayogeddeko amataba g'abalumbye because bawakanyiza ne balaga nti sitaani ye mutuufu naye ffe twebereremu tutya muganda wange gwandaba muvubuka munnange mukyala munnange nkusaba genda okole ebisiyaga omukyala olina okuzaala kuba onaayagala mukazi muno simanyi we mugenda zaala bwonna ayagala musajja muno mugenda zaala mutya olwo byonna babireese Katemba bamuleese simanyi bakola embuto simanyi ne muzaala omwana oyo yenna Katemba my dear friend Katonda yalina kye yatonda Katonda alina kye yatonda ate ffe tuli ba Africa
tulina okukozesa obutonde bwaffe. Omusajja alina genda wayina genda, omukazi alina wayina genda. Naye nga mmaliriza ngamba nti gavumenti yaffe tugisaba tugyetowaliza mu bwetowaze obususse. Banange tusaba muveeyo, teri muntu agenda situka alwanyise ekintu kino nga mmwe temunnaba. N'ekiraba nga temunnakirwanyisa, tusaba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ayite abasiyazi abo ababuuze ebibuuzo bye by'anaaba ayagala ayogereko nabo. Kuba beekalakasa bagamba nabo baagala tuukira Pulezidenti. Oba nze mu njogere nyangu nalabye nga baagala mukkiriza nti abaleke kuba bo kye bakola ki kye baagala. Naye nga mukazi munno lwaki omwagala, musajja munno lwaki omwagala, lwaki omwegoma nga ffe abakazi bangi abaagala ofumbira, abasajja bangi baagala owasa. Ne tuli mu kwesulwaza ku bintu bannange, tetugezaako kuwaaba lw'akasente. Waliwo akugamba nti musiyazi naye ng'omutwe n'ogamba ya Rabbi ng'abufunamu ki? Tetwagala kuba abasiyazi, naye nsaba Katonda ansaasire. Baneemu tusonyiwa abasiyazi kuba kati tubatya n'obatya. Bwe tukola ku sitole zammwe tutambula tubeekengera. Nsaba omuntu yenna ali wiringi ng'oli musiyazi ondaba ku kamera kuno, jangu otukyalire otubuulire, kuba tuyinza okugamba nti no nga munnange gwe okifunamu nga kyekikuyimirizaawo kyekiyimirizaawo famire ng'olina ensonga lwaki wakigendamu. Tetugenda jjajinga muntu nga tetumanyi. Era nsaba wandde mukyazeeko wano atunnyonnyole atubuulire yakifuniramu wa buzibu ki bwakifunamu, kuba we tuwulira ku basajja mbwe mabega wa bwayisa bubi. Bannange senno tukisiyaga tuwulira ennaku nga tikitoko yaffe abaana kwe babeera myaka 12 myaka 10 omwana omusangana simu ali ku tikitoko agenda olaba live ya Simanyi ya Chowi oba ye Chowi simanyi nani nga bali ku live bekisinga mwami na mkyala omwami no leero yangulidde simanyi kiki. Can you imagine? Chokango balaba wala na bawala. Ani yagambye nti TikTok yammwe. Ekyo Mr. Musazi kyoyogera bakyogerako mu TikTok yabaki? Ate nga yejjuddeko. Eri yaabwe. Tubadde tukiwulira makyaki naye kati. Ebintu byonna ebinyuma byabwe. N'amakyaki gaabwe. Aganyuma. Agatanyuma si gaabwe. Okay? Aganyuma gaabwe. Ne buli kikunyumira kyonna. Ne zino essimu zonna zaabwe. Okay. Lwansonga nti buli lwe bakuleetera ekintu ekinyuma naye nga mu maaso tekirina gye kikutwala nnyo. Kunywa data. Baba baku obwongo buno bwe bakola ki? Batukwata obwongo. Bwe bayoza ne buba nga tebuli mu kantu. Njagala otunule edda wano mu Uganda oba mu Africa kandowooze bwe nti mbeesinga mu Uganda bwe wakyalanga ew'omuntu obanga bwe yakukyaliranga ng'ekiba kyovudde okyala ewange tubeeko ensonga zetunyumya ezitutwala mu maaso era ezituzimba. Wabula kati bwe mukyala mutuula mu ddiiro buli omu nadda ku ssimu olaba bulabi ng'oli asimayiringa bwe butyo kati ne mutayogera ku nsonga yonna ebazimba wabulanga mwena obudde mumalidde ku ssimu obudde mumumalira ku ssimu kubanga essimu eno esanyuukiriza era ebintu bingi nnyo bye batuleetedde nga bisanyuukiriza era nga bw'otobigenderako gwoba owa wansi oba fala kitegeera. Kale twalizeeyo ku nnono ne twetunulamu nti ffe baani biki bye tulina okukola ne betalina kukola ne bye tutalina kukola. Ensi nnyingi nga zo tezagendera ku ebyo. China baŋŋamba nti tebalina wadde we bakozeseza oluzungu naako bakozesa Luchina. Sciences bazisoma mu Luchina. Basomye mu Luchina. Era ffe wano ekisinga otutawaanya Mr. Musazi osoma okujjanjaba omuntu mu luzungu. Buli kimu mu luzungu kubanga si lulimi lwo obijjako kalubiriza otegeera. Wabula singa bagamba nti kino kyekibumba
kiyige mu lulimi lwo n'okiyiga mu lulimi lwo nti kirwala kino na kino na kino singa tuli wala kati abakyayina ekyo kye baakola buli byabo byonna baabiza mu lukyayina tebaagala kumanya basoma mu lukyayina bw'osoma mu lulimi lwo n'ennono ozitegeera naye bw'osoma mu lulimi olutali lwammwe ennono otegeera z'abali totegeera zammwe kuba nabali baatuula ne bategeka ennono yaabwe kubanga olulimi lwe lumu olureflectinga bye mukkiririzaamu kati bali baatuula ne bategeka ebyabwe ffe ate ne bafuba okulaba nti babitwegombesa babitwagazisa mu njogera ennyangu twegomba nnyo ebitugasa n'ebitatugasa kyova olaba nti omuntu wanaayogera oluzungu olufu ne baseka tyakubya embogo singa musekaako ayogedde luganda lufu oba lunankole lufu akitegeera naye olulimi olutali lulwo bw'olwogera obubi nga baseka okubya embogo bw'oba tolumanyi ng'oluba wa wansi akitegeera kale ndoza tuddeeka ku nnono tuddeeka bannayuganda ba africans bannayuganda bannaffe banange tuddeeka ebintu byetukopeera ebyo si byaffe omuzungu ayinza okuba yalina kyabala ayinza okuba alina kyayagala kubanga wande twakyazaako neni njagala kuddamu munoonya Hasani Ndugga ojjukira emboozi ye yagamba tudde ku nnono yenjiri ye tudde ku nnono naye enjiri yeyo yalimu nti abazungu bano baleese nnyo ebintu okubanga ffe abannayuganda naffe jjukira ffe tugenda bugenzi osindika asitamye ffenna tugendera omwo so tudde ku nnono tudde ku kyaffe ekyawano tuzaalazaala nnyo kati engeri gye tuzaalazaala ennyo family planning zitulemeddwa kati family planning balina zituteekako nga n'abalala bwe basiriwadde bwe bayite ewatazaala kyebaagala banaawo tetusukkawo gwe omulungi nkugamba bugambi subscribe nga tulabye olunaku olwaleero sharinga video netuuke ne ku mulala life experience Uganda nabagamba tugenda kuba tukuleetera buli kimu kuba life experience tubeera n'ebintu nga bino era nsaba nnyo gwatulaba wobanga oli musiyazi ng'oli wiringi okukyala mukwano jangu otukyalire otubuulire tuyinza okuba ffe banaye tetwagala sala gwakawala nga tetunamanya gwaki gwakalenzi tusaba omusiyazi nga gwe ekintu ekyo kirimu mukwano wandi tukyaliddeko otunnyonnyole ensonga zino wammanga ekintu kino kyakusikiriza kitya okukiyingiramu ye bw'okibeeramu ofunamu kuba tuyinza osala ogwakawala nga munnaffe okola ki okifunamu ate nga olunaku lwaleero sigenda suukawaawo olunaku lwaleero tukoze ne Mr. Musaazi wali eri ku kyerukuli gweno omuyimbi atandika omuyimbi ayagala okuwandikira ayagala okukwatira video nagamba munoonyeko ku DMS record ekola audio banoonyeko bagenda kuba bakukolera ekituufu ekirungi oveeyo ng'oli musanyufu naawe ate nga bakuwandikira n'oluyimba ne luvaayo nga lulungi nnyo gweno nawe otamanyi kuwandika basobola okuba nga bakutereeza ate nga nange abanavazi beauty wali eri kulekana stage ku Salama Road banoonyeko gwa mukyala alina okwanjula alina kuhingira alina wedding alina baby shower alina birthdays mu nkwano noonyako abanavazi beauty bakukoleko osobola okulaba ennamba eri ku screen awo eri mu kantu akawaiti osobola okuba nga banoonyako nabo n'ofuluma ng'oshanana n'ofuluma ng'odde bagamba wow banyabakazi betwagala banengola bise bulungi abanavazi beauty bakozeko gono mukwano banoonyeko ate nga sharinga likinga commentinga subscribinga tuberenga part of us tuberenga mu mbozi nga zino onakola leero sigenda sukawo I sign out bye bye.